Kawefube w'okunoonya bodies ku bantu abafiiridde ku mazzi akyagenda mu maaso. Ttiimu zaffe ziri ku mazzi okuvira ddala eryato we lyagudde Ensazi Island. Tulinayo bannaffe ab'amagye aba Fisheries Protection Unit n'abantu aba bulijjo mu mutima gwa community policing okutuyamba okunoonya emirambo egyo ku mazzi okulaba nti tugifuna ne tugiwa ab'enganda zaabwe. Twakafuna emirambo 5 ate nga n'abooluganda bwe wali wano baja identifyinze. Mwabo be tufunye tulinamu abakyala 5, emirambo gy'abakyala 5. Mulimu Nancha Winnie, Najuma Edith, Logose Zam, Nabisera Gladys and Namulondo Proscovia. Bonna bano ab'enganda be bamaze okuba identifyinga ne bagamba nti bwe abantu baffe, so tuli mu process ya kubawa emirambo gyabwe ne bagitwala okulaba engeri gye banagiziika. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.